Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nina wana mawulire genjagala okubanga ate nate nkutuusaako awo wano wennyini ku mukutu ogwa Red Zone TV. Mabegako eri gwali mwezi gwa mukaaga omwaka guno gwennyini abantu b'omu bitundu eby'omu Lubigi wabalabako embeera nga yali emaze okubanga etabuka. Abantu bamenyebwa amayumba oluvannyuma lw'ekitongole ekya NEMA National Environment Management Authority. Ekitongole ekyo ekyali kikulembera omusajja amanyiddwa nga Akankwasa Barirega. Wetwogerera abantu bangi abamenyebwa amayumba gaabwe bangi babadde ate bakwatibwa era nga bali mabega wa mitayimbwa. Waayita akabenga katono oluvannyuma lw'omwezi ogwo gw'omukaaga ng'abantu bamaze okubeera nga bamenyebwa amayumba gaabwe. Ekitongole kye kimu kyalabwako nga kyesirikidde ng'abamu ku bantu ab'enjawulo batandise okukuba ebibaati era mu kitundu kye kimu ekya Lubigi, nga kino kiraga bulazi nti abantu be baagoba mu Lubigi kiraga walabika waaliwo mission ezigenda maaso, waliwo project ezaali zigenda okubanga zikolebwawo era mu bitundu ebyebusega Lubigi okuliraana Busega walabibwawo ekibaati nga waliwo omugagga ataayogerwa amannya ge nga yali atandise okusendawo era nga project bwe ziba za kugenda maaso zaali zitandise. Abamu ku bantu abaagobwa ku Lubigi bambi baalabwako nga tebalina wakudda era bangi batandika okuteekawo butenti. Abamu ne bakozesa amatundubaali okulaba nga babeerawo basobole okubanga bambi basobola okubeerawo mu mpolampola newankubadde ng'amayumba gaabwe ebikozesebwa byabwe byonna byali byononeddwa ekitongole ekya National Environment Management Authority. Kakati omukyala gw'olaba ku screen yo gwe ngenda okubanga nkulaga, omukyala oyo mumujjukira bulungi nnyo. Omukyala oyo yali yagenda mu kyalo, yagenda okudda ng'amaka ge baagasaanyizaawo dda tebaamutegeeza. Omukyala oyo yali wa myaka 72 oba wa myaka 72, bamuyita Namuddu Ruth. Yagenda mu kyalo agenda okudda, ye embeera gye yasanga mu Lubigi. Nnyumba ye yali yamenyeddwa, embeera nga ya bunkenke nga tebitegerekeka era kye kifaananyi ekyatambula ennyo. Kakati waayita ebbanga ttono bano nga bamaze okwekwatakwata bataddewo obutundubaali, bataddewo butents obuli temporary basobole okugira nga bayiiyizaawo nga bwe balaba ekigenda okubanga kiddako. Njagala okutegeeza gwampuliriza obanga obadde otugoberera twakuwa amawulire mabegako ng'ate ekitongole kino nga kyeyambisa poliisi ya Uganda baddamu okulabwako nga bagenda mu Lubigi nga boonoona obutenti bw'abantu, obutundubaali bwabwe n'ebintu bye baali bakozesa mu kaddaako nga nabyo bava kimu ku kimu nga babisaanyaawo nga balinga batakkiriza muntu yenna kuddamu kubeera nga abeera mu Lubigi era nga bagamba nti awo obudde obwo kye baali bakola bakiyita trespass. Abantu abasinga obungi mwalaba obutambi obwo twabubawa nga abasajja ba poliisi abalala baali b'amagye, abalala baali ba military nga bali wamu ne ba officials bolaba mu reflector jacket saabo nga bava mu kitongole ekya NEMA nga bagenda basaanyaawo butenti bw'abantu bano bwe baali basendedde amayumba. Abantu abaali tebakyalina wakudda batandika okwerwanako nga tebalina kiddako, amayumba bagamenye, ebintu ebikozesebwa babitutte, abamu nga ne ssente enkalu bazibabbyeko. Kati bambi wakati mu kwerwanako okulaba butya bwe bayinza okusigalawo bangi baayoolebwa era oluvannyuma lw'okubakwata baabatwala mu kkooti ne batandika okubasalira emisango egitaategerekeka. Kakati omukyalo oyo amanyiddwa nga Namuddu Ruth ow'emyaka 72 y'omu ku abo abaali baakwatibwa era nga yatwalibwa mabega w'emitayimbwa gy'amaze ebbanga erikunukkiriza ne mu myezi 2. Gwampuliriza oluvannyuma lw'okuba nti yabadde akwatiddwa ebbanga ddene, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'ali pulezidenti w'abantu yavuddeyo olunaku olwajjo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'ayogera ku nsonga eno era n'ategeeza nti neekanze nnyo era kyewuunyisa nnyo, kyennyamiza okulaba nga bambi omukadde ow'emyaka 72 ng'ate Munnayuganda nga ne wantu we baamusenda amazeewo ebbanga, kyennyamiza okulaba nga ekitongole kyamusenda ennyumba ye ne kigijjawo. Era n'ategeeza nti NEMA ekitongole kino bwe kyasenda amayumba gano ne kisenderamu n'ennyumba y'omukadde ono Namuddu Ruth ow'emyaka 72 ne basenda ne rental houses ze, ennyumba zino yali ajjamu akasente. Kigambibwa bino nno byaliwo mwezi gwa June okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti omukyalo ono bambi yali talina wakudda era yajja gye bali ng'ekibiina ekya National Unity Platform ne bamuwa ku buyambi ne bamudduukirira era baamuyamba. Ulira wano abasinga obungi temwategeerawo. Even when we assisted her find some land with an unfinished house, she did not have the means to complete it immediately. Ekibiina ekya National Unity Platform nga kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bayamba omukyalo ono, baamufunira ettaka
nga liriko ennyumba eyali tennaba kubeera ng'eggwa okusinziira ku His Excellency abasinga obungi bino temwabimanya baamufunira ettaka wabula nga liriko ennyumba eyali tennaba kubanga eggwa wabula olw'embeera eyaliwo bambi yali tasobola kubeera ng'agimaliriza mu budde. Most importantly, she refused the regime's efforts to compromise them and take them to some village. Nti era omukyalo ono yaguguba n'agaana gavumenti yali erinawo ddiiru gye yagala obbawa nti babeere nga babatwala mu bimu ku byalo bye baali babateekeddeteekedde. Omukyalo ono y'omu ku bantu abaagamba eyo gye mututwala waliyo ki era ddala nsonga ki era y'omu ku baagaana. Ono n'asigala ng'abanja obwenkanya okulaba ng'afuna ettaka lye oba ng'aliyirirwa engeri gye baali boonoonye amaka ge n'ebintu byonna. Kigambibwa nti mu mbeera ezo yakwatibwa ye ne banne abalala 10 ne batwalibwa e Luzira era ne babasibira eyo ne babateeka ku limande e Luzira okuva eyo mwezi ogwo paka we twogerera olunaku olwaleero lwe bamutadde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo n'ategeeza wabula nga bamaze okuba nga bamuwa bail oba okweyimirirwa bamukkiriza abeere nga yeemirirwa ku kye bayita non-cash bail etaliiko ssente nga si yakusasulira bamweyimiridde asobole okubeera ng'ava emabega w'emitayimbwa. Wabula ekisinza okuba nga kikanga abantu kwe kubeera nti mu bitundu ebya Lubigi era wakyaliyo ebigenda mu maaso. Projects ez'enjawulo zibadde nga zirabika nga bwe nkugambye nti mu bitundu Lubigi mu sides eri e Busega ebintu bingi bizze birabwako nga zigreda zisenda ebibaati bikubiddwa abantu abasajja basima ebintu bye basima ebitaategeerekeka. Kati wano okusinziira ku mukutu ogumu ogw'amawulire balaga nti waliwo restoration ezigenda mu maaso, restoration activities era nga baga nti NEMA launches Lubigi restoration amid corruption concerns. Jukira abantu abamu baali balina okuliyirirwa tebaaliyirirwa byonna ebyabawo nga wembikugambye wano nga bagamba nti ekitongole kya NEMA kitandise kye bayita restoration kwegamba kubanga okuzzaawo olutobazi olwo kati nti batandise balonkinze enteekateeka z'okuzzaawo. The National Environment Management Authority NEMA has initiated a significant restoration program for the Lubigi wetland, an ecological asset spanning 5.5 square kilometers. Olutobazi luno lukavalinga kilometers ezisukka mu 5 nti era we twogerera ekitongole ekya NEMA ekikulemberwa omukulu amanyiddwa nga Akankwasa Barirega, Dokita Akankwasa Barirega batandise enteekateeka ez'okulaba nga ate bazzaawo olutobazi luno. Wabula abantu abaali basendebwa nga nono omukyala mu omutadde ow'emyaka 72 bangi bakwatibwa ne batwalibwa e Luzira era ensonga esinga obukulu mu nsonga eno omukyala ono ateereddwa newankubadde nga ateereddwa tayina kiddako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'ekibiina ekya National Unity Platform bavuddeyo ne bategeeza twamuyambako ne tumugulira ettaka nga kuliko ennyumba etannaggwa wabula nga bw'omanyi embeera ennyumba eyo teyasobola kubanga agimaliriza ye ng'omuntu oba oli awo wanaabawo essuubi okulaba nti bayinza okwongera okumuyambako nga bwe basalirawo okumuyambirako ddala ng'era bw'omanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde atera okubeera ng'ate akwasaganya ensonga naddala mu biseera bwe biti. Kaakati ekyewuunyisa omukyalo ono bamutadde ku bail kiraga ki? Kitegeeza bwe giba misango gikyaliwo. Bail kitegeeza agenda kuwoza nga ava bweru kubanga baba tebamuggyeko musango ogutamanyiddwa. Kati gwampuliriza ku mukutu guno yembeera gye mbadde njagala okuba nga ate nkutegeeza gwampuliriza bwetyo otambudde tugenda kuba nga tuwuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuva nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.